Kakosparks 256 tuwanirizaana te amanya gange nze Choice wano Kakosparks 256 twebaza mwena abasubscribinga n'abaviewinga mukola kyamanyi nnyo nyini ddala twogera okujjukizaako kampuni etteekamu ssente okulabika nti tukutuusaako ebintu ebyenjawulo bagiyita High Level Tour and Travel Agency era nga balina trip ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwa December guno gwennyini ogutandise nga tosaanye kuba nti osubwa okumanya ebisingawo genda ku Facebook page yaabwe eri High Level Tour and Travel Agency oba okumanya ebisingawo ddala biri eby'omunda wandike namba y'essimu eri 0788 75 14 54 sibeera nzekka mbeera mpise ne munnange Rosemary okubeera nga tubatuusako Tracy byabanyonyodde byonna bannange nange neeyongera okubeebaza okusubscribinga bannange tell a friend mujje bannange mulabe ku information esinga wano osobola ogisangawo ssaawa yonna okitegeera naye ng'ate omwana muwala atwambaza atunyiriza ne mulanga tulabika bulungi bwe batabeera Jokes Collections amanya tegatuka ku social media handles ze Instagram, Facebook still ali Jokes Collections osobola ogenda n'omusinkanako n'omubuuza n'omugamba Tracy ka dress kayambadde nkaagadde bannange we mbeera nkeetaaze nkola ntya enamba ya Jokes Collection eri 0752180170 tugenda tandika n'omuyimbi Zizo Bafana ate kiki leero oyo tali bulungi omwezi guno oguwedde bangi abalwalidde ne guno ogutandise nga ye omukulu Zizo Bafana takutandise mu bulungi era nga yeetaaga ssaala ali mu ddwaliro limanyikiddwako ng'erya Malcolm Hospital naye nga ekimuluma kyo tekinnaba kuzuulibwa era naye nga tayagala kukijjayo mu public tayagala bbawa amawulire omanye abantu abamu muzimbya nalowooza covid naye nga si covid Zizo Bafana batusabe ekireme ebbeera kintu ky'amaanyi nnyo naye olina ensonga ze lwaki tokoze eki toyagadde kibuulira abantu omanye abantu basunga nze nkwagadde mu ngeri emu ebendala naye katusindike essaala zaffe eri Katonda akuyambe osuuke bulungi owone nga n'abasawo nabo bwe bakola ki emirimu gyabwe naye nga ne Elias Lukwago eyesimbye okuba Lord Mayor bambi mukama yeebale agenda akuba ku matu ateereddemu okusinziira ku mbeera gye yali mu bamutwalidde Nairobi katusabe tumufune mu bwangu ddala akomewo mu bwangu ddala kuba bambi tukyakwetaaga Lord Mayor famire ye kyakwetaaga Kampala ekyakwetaaga fenna kwegamba otwalize wamu eggwanga lyonna likyakwetaaga twebaza mukama okuba nti okubye ku matu Dani Magic yagambye atya kano kakubi oyo yennyini naye nga naye twongera omusaasiramu kati tumwongedde ku balwadde bagambe eyakuba specioza wanjawa nekyalenga niye yakuba n'olwa corona olwatambula ensi yonna coronaviruses sweeping over mankind Bobi Wine ne Nubian Lee ye yalukuba Dan Magic ye producer asinga okolera Bobi Wine sijja gamba nti Bobi Wine takolera walala kuba akolako ne Padman ne ba producer abalala naye producer gwasinganga okukozesa ye Dan Magic era abadde asazeewo amulage support mu campaign eno gyazali okunoonya muzirwale ye yagimulagadda kuba waliwo we bamubuuzaako nti tatidde okuba nti abantu bajja tukesa bagambe oba abayimbi abalala batasupportinga nope candidate ono abagikwatidde bendera agamba ye kyayagala akimanyi n'omuntu gwa supporting amumanyi tagenda kugamba nti simanyanga ate ayingidde politics kambiveemu biki oli muyimbi we kuva dda ate tekikola makulu kubeera ng'otandise n'omuntu from scratch ate n'abeera ng'alina waatuuse n'otandika ottiitira bannange Dan Magic atulaza amaanyi naye katumusabire kuvuŋŋaana kabadde kayunga nga Bobi Wine oba Kyagulanyi agezaako yabadde agenda Jinja naye ekayunga akavuŋŋaano gye katandikidde naye mu nsobi oba mu butano akakebe akatyagaza kagenze ne kakwata producer Dan Magic ne tekamuyisiza bulungi kuba omumwa amannyo n'ennyindo byonna byakoseddwa era twamulabyeko ng'ataawa bambi nga tali bulungi ne bagezaako omwangwira omumwa first aid tudusiza mu ddwaliro lya Nazigo Health Center sangibwa ekympisi ekayunga eyo naye nga twagala twongere okumusabirako twagala obbasaasira n'obbasabira bambi mukama abayambe muwone bulungi wabula mu betusaasira mwe muli omukuumi wa Kyagulanyi muweebwa Electoral Commission okubeera nga bamukuuma mu campaign zagenda okubeera ng'agendamu wano nawali wabula naye teyayisiddwa bulungi amanya g'omukuumi ono yaweebwa Kyagulanyi aba Electoral Commission amanya ge ye ASP Kato naye nga naye tumusaasira nnyo nnyini ddala omukulu Shafik Walkaga aka
Fix Maika, my woman is my property. Ye yasamoningidwako emabega kawo twajogerako kweno story ebiddwako mu koti era ku musango guno ogwokuba nti omukyala Nagasha akyalwanirira eddembe oba ekitiibwa ky'abakyala nga gamba luno oluyimba lwo lwanyumirwa abantu ne bakola kino naye respecting mukyala yadde n'akatono n'akati bamugambako mbu lwatusanyusa ate nekyewunyisa buli mukyala lwaki tayita abakyala ne bawa endowooza by the way ekyo kintu kituufu Nagasha mukwano oba oyogereko n'abakyala abamu nga tubudde mukyala agamba bwe bamuyitayo gati awulira emirembe bamuyita maibubat simanya Aida wasine Fifa Maika nze nali nakibagamba tetutandika munenya ye alabika ali awaana ekyo nalingezaako okukola ng'omuntu nalingezaako kuwaana bakazi nga bw'onokera ku makya omanyi ffe abayimbi this song is one of zino ze zimu ku nnyimba abakazi ze basinga okwagala oluyimba okubeera olwakabi oba oluyimba okubiitinga olina okunoonya engeri ey'enjawulo gy'osobola let's say for example okugamba nti nonkwagala nenoonya engeri y'enjawulo gy'osobola okugamba mu kinkwagala obusungu Nagasha bw'alina agamba Fika ayita atya mu mwana w'abandi my property atandika atya tekiriiyo n'oba omusasudde otya girlfriend wa Fiki yakomplaininze omanyirawa naye nga ye obusungu n'esiradio nayo nayitadde ku kino ekigambo my property wabula Nagasha nze neebuuza ku myaka gyonna egiyise ku luyimba buzibu ki lwaki ovuddeyo kati oluyimba luyiseeko ebbanga ddene ddala oluyimba lwa 2018 tuli mu 2020 ovuddeyo lwogamba lwovuddeyo okwogera ku kintu mbu bakuyita my property namna gani mukwano omwana muleka akola music bingi nnyo ebiruma abakyala babayisa bubi nnyo bano abakesisiwe bagenda ne babatikka bakolera mu makubo babakwata bubi nga balina gye bayitira abalwanirire ku ebyo ava ku nsonga ezitayina omanyi ng'oyita ku muntu nakwatya ewantu nokiba notuna omuntu nga wona oyagala booli ayinza okuba nakuyisa bubi nga tomusobola ebyo byabalwanirira bagambye nti kale musango tegulina mugaso nnyo ebirina omugaso abirese ali mu kumalira Fiki budde Fiki yagambye muyimbi w'abakyala abakyala bakikkiri mu kweyanjulako erikooti mwana mulenzi Fika Maika yabadde ne producer we Atin eyakuba olwo oluyimba my property my bichi tanga Atin yasinga omukolera ennyimba ze ne latest song baluyita Bulitita mwana mulenzi mu supporting kuba ye yabeewadde n'agamba yimbira abakyala naye nga mwana mulenzi Fika Maika kulabikirako bamusabye okudda mu koti mu mwezi guno gwennyini era nga tukusabira birungi tumusubire mu bwangu kuba tagenda lwanga tanadda mu koti so Fik mumusubire mu bwangu ddala okudda mu koti okubeera nga akola ki ng'awoza omusango guno neggana nga ze yazikwasiza baloya be ab'obuvunanyizibwa abalina omulwanirirako bambika ssebo bakalwanireko balabike okulaba nti baggusa ensonga eno okulabika nti bajjayo amazima nti oluyimba terulina buzibu story ya mwana mulenzi Diamond Platinum aka King Abraham kuba agenda azaala mu Uganda Tanzania buli wamu agenda ekintu akikubye yaddidde n'owaffe omuna Uganda Zari naye nga si bye tugenda okwogerako alina akayimba akapya ne legendary Averi Congo Koffi Olomide Koffi Olomide bakoze akayimba kakoledde ddala nnyo kalina 1 million views ku YouTube views zino zigenda zikyuka tuyinza okera wanene enkya nga zahitinze up to 2 million views tomanya naye nga bakubye oluyimba lungi nnyo nga producer waro bamuyita Laser Classic eyalukwasaganyizawo mu magezi emabega kawo twabadde tulaba videos ez'enjawulo nga mwana ani legendary ono Koffi ayingira Tanzania naye nga bagamba kiki ekigenda mu maaso paka ye batukubyeko surprise wabula nga ye ali mu nteekateeka ya video bakwasaganyiza ebyokola video audio yo bagibawadde katemanyi buli omu alindiridde video agiri mu nteekateeka oba agiri mitambo ye mwana mulenzi Kenny under Zoom extras bana video ate baleka bakola bulungi katemanyi mugirinde olaba audio ebeera mu 1M ate nga ye mwana mulenzi Diamond Platinum mumumanyi mu video eno collabo ya mwana mulenzi Diamond ne sako n'omuyimbi legendary Koffi olabira ddala nti egenda kutuusa wa entertainment industry oyinza okugamba egenda bateeka ku level kyeyina enkyukakyuka gyegenda okuleetawo oba it's something gye bagenda okukola just for fun nze Tracy ffenna nga we tukimanyi oba n'abadde tebakimanyi obadde okimanyi nti Kenzo wakola oluyimba ne Harmonize bafani ba Harmonize batandika okwagala otunuulira Eddie Kenzo music wali atya aba Eddie Kenzo batandika okwagala otunuulira ki
Harmonize so ne kino we kigenda okubeera nti ba fan ba Diamond Platinum bagenda okwagala otunulira Kofia badde tebakola ki tebafayo nnyo batandika kiri obvious nti omuntu oba omwagala bwabeera alina omulala gwagasseko bagwabeera akoze naye mutandika naye omutunulira okulaba kitegeeza babeera bagasse fan base yabwe beera etandise okugejja wabula n'ensonga endala eringa ennuma ye ekituufu ennuma Diamond Platinum akoze kolabo okwetolola alina kolabo ne Musa ez'enjawulo ba Davido bani bona naye kyekimuganya kola kolabo mu Uganda kikyebuuza kyokka yasobola okukola kolabo ne Zari naye level abawa level nga yasobola ogikola ne Zari abayimbi basobola Zari w'omugata n'omuyimbi omukyala golaba nga benkana nakola kolabo ne Tanasha Donna tebakoma ku kolabo ya kuyimba teyakoma Bella Vixen we namufuula baby mama we kati n'abagala kolabo abayimbi abakyala agamba oyo mwana afaanana palasi abagala kolabo abayimbi abakyala be Uganda basooke bafuuke bakyala be no ekyo si kiwagira oma mukyala like omukyala yena if you want something you don't have to give in Ngache nebuuza ekinsumbuwa lwaki omukulu yebe kuntava ku Bobi Wine oba omukulu Saji lwaki teyesonyiwa kyakulanya anti big size bye cold ane kitegeeza kino oli mu banda waliwo sobola kamera y'amanya g'omusajja big size bye cool munene bawazi we naakola cake ekyo bw'ota kyogera mpozi ogatogamba bebe kule nti wagamba nti bamuyita ne bamugamba nti asaasanya covid kati bagamba tebasobola kugamba ku Bobi Wine ekyenjawulo ekiri ku Bobi Wine ye aba agenze kuba campaign abantu ne bajja okitegeera ate babakkiriza mu butongole babawa abantu bibiri ate ye candidate ye kennyini bebe kulu anoonyeza muntu mulala anti kati waliwo difference and similarity kyenkugamba kyobadde ogerako kya bebe kulu kyagamba simanga mbu ye bamuganye n'agamba okay bebe kulu ekyenjawulo ekiri ku gwe mukwano ye agenda amitinga abantu do nga waafukamira wabawa t-shirt then ye Bobi Wine aba agenze kuba campaign then abantu ne bajja nayogerako gye bali of which mugiramu ne babeera tayise kyolaba akacyankalano kajja naye sisuubira nti Bobi Wine ku bwongo bwe oba Bobi Wine nga woomulaba ngeri gyalumirirwamu ensi asobola naye okwagala okusaasaanya ki akawuka ka coronavirus oba muyite covid-19 naye nga mukulu big size bwe kutwagala okujjukizako nti eno si battle of the champion this is politics era goba oyo n'ogamba twali mu politics simanya bisikati byesonyiwe wavuddeyo n'ogamba musimanyamu omukulu ali mu kazannyo byakuyimba byammwe simanya biti naye eno si battle of the champion this is politics. By the way, I have a question. Bebe cool alumba Bobi Wine as Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi byonna bikozesa waliwo wamuyita mwami Kyagulanyi ate waliwo wamuyita oyo Bobi Wine kati amulumba zonna amulumba nemweno ango namulumba nemweno ensonga zino tuzenaye tuzeesonyiwe tusiibula n'okusibula kuba abaana omukulu Bebe Cool tuyinza okusibawo waneeno nga twogera ku Bebe Cool Bobi Wine Mr. Sali Kyagulanyi tugenda ffe koma waneeno tulabagane olundi amannya gange nze Trace May nga sibadde nzekka mbadde ne munnange Rosemary